Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Singa ku Lwokutaano ku Juma nga tusalira mu kyererezi kutuba n'ensoma neggwa kati ne tutandika okusaala nga tulaka esooka yennyini enkuba nejja nga nnyingi ne tuva mu swala enkuba neetonya paka mu budde bwa aswiri kati awo tuba tusaala tutya? Singa enkuba ejja nga nnyingi nga ne tuli ku Juma tusaalira mu kiki? Mu kyererezi. Ffe tuli mu Juma enkuba nekola ki? Neyiika. Tugenda okulaba nga enkuba etonyera ddala paka laasiri. Ekituufu kiri nti enkuba ekosa abasaazi era yayimirizanga ibaada oba yagassisanga ibaada ez'enjawulo. Oli naakola ki? Ng'alina okugatta essola ku ki? Ku ssola. Nabwe kityo omusana omungi ebbugumu nga liki? Nga lingi lyaviirangako okulwisaawo okwo ku ibaada ezimu ne bazisaala ng'ekiseera kikoze eki? Nga ebbugumu likendeddemu. Nga bwe kyajja mu hadith nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba idha ishtadda al-harr, singa obbugumu libeera nga liyitiridde obuki? Obungi, fa aburidu bis-sala, musooke mulindemu obudde bumala okukola ki? Okunnyogogamuuko oba okukakkanamuuko. Naga nti fa inna shiddata al-harri min fayhi jahannam, kubanga obbugumu eringi liva mu kussa kwaki? Kwa jahannam. Era nabbi ekyogera ng'atulaga nti tusobola okulindirizaamuko ku ibaada ey'essola olw'omusana nga muki? Nga mungi. Musana gwe twogerako oba ebbugumu lye twogerako, twogera lino eryaffe, twogera bbugumu nga lyayitiridde nnyo buki? Obungi. Okwawukanako n'ebbugumu lino eryaffe erya wano alhamdulillah tuli mu muzannyo, naye Allah yatonda ensi nga zirina ki? Wallahi mbalayira Allah owekitiibwa Allah yatonda ensi nga zirina ki? Ebbugumu. Ng'akasana kaaka ng'obudde buno bwe tulimu n'akawewo koofuna ofuna kalimu lubugumu bugumu. Ebisenge bino bisobola okunywa ebbugumu mu nsi ezo Allah ze yatonda nga zirina ebbugumu, n'owulira nga akiriraanye toyagala kikola ki? Olw'ebbugumu erikikola ki? Erikivaamu. So wano Allah yatuwa alhamdulillah weather yaffe eryoke. Akati nabwe kityo ku nkuba kisobokera ddala Allah okukkirizisa ibaada ne tujanguyaako olw'enkuba okutonya, oba ibaada okuzigatta essola bbiri ne muzigatta olwa enkuba okukola ki? Okutonya. Kyova olaba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yatonyanga ennyo ng'oluusi atukuutira n'essola okuzisaalira mu ki? Okuzisaalira mu mayumba gaffe. Abdullah ibn Abbas hadithi yagireeta ng'eraga nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalagiranga omwazinyi fi yawmi al-matir, ku lunaku ng'enkuba ekoze eki? Etonyi. Abeere ng'ayaziina as-salatu fi rihalikum, essola mu mayumba gammwe. As-salatu fi rihalikum, essola muzisaalire mu maki? Mayumba gammwe singa enkuba eyitibya. Ekyo nno mwana wattu era wano ewaffe tusobola okifuna, naye ate amawanga gali waliwo amawanga Allah ge yatonda ng'ettaka lyago terinywa maki? Mazzi. Era ng'enkuba bw'etonnya akaseera mufuna okunakuwazibwawo wonna. Naye ffe tukitwala singa n'ebisooto bibeerawo nga bingi, ng'omuntu anaaseerera n'agwa, waliwo ensinga era ziseerera oba ebitundu nga bikola ki? Nga biseerera. Tekiramula eri yokka, kiramula n'ewaffe singa kyapeninga nga waliwo kathratu ettaka tubisooto bingi, abantu bagenda tugamba omuntu tusobola okubeera nga kwolwo tusaalira mu ki? Mu nnyumba yaffe. Era nga bwe kikkirizibwa okugatta essola, kyajja mu hadith nga nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam sahihi Muslim
yayigiriza n'agamba abasahaba bebanyumya baga nti jamaa rasulullah ila hadithi ya Abdullah ibn Abbas yaga nti jamaa rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina al-dhuhri wal asri wa baina al-maghribi wal isha min ghairi safari wala matari. Nabbi yagattako wakati wa dhuhri na asri nagattako wakati wa maghribi na isha'i min ghairi safari nga tewali lugendo wala matari yadde ki yadde enkuba. Abawali bajjawo obujulizi nti ebyali bigasise essola nga nabbi waali mwalingamu olugendo mwalingamu neki mwalingamu n'enkuba. Akati kitegeeza nti enkuba esobola okugasisa essola n'ogatta essola n'ogigatta ku ki n'ogigatta ku ssola endala. Ekyokubiri mu bye tulina okubeera nga tuteekako ennyo amaani nti omuwalimu bw'alabanga enkuba ejja obanga obudde bukoze eki olw'obutakaluubiriza bantu bano asala amagezi gonna okulabanga essola agifunzafunza asobole okukola ki okujja abantu mu bizibu. Enkuba entonotono tetugaana kusaala, nkiddamu, enkuba entonotono tetugaana kukola ki kusaala, kuba atusinga obulungi yali agisaaliddemu bwagisaaliramuko n'ava wansi okuvunnama nga n'obufu bwa ettosi oba obw'ettaka buli luddawa buli mu kyenyi. So teriiyo kitugaana nga enkuba etonnya entonotono naddala eyo etandika bw'olabanga khatibu we enkuba etonnya nyingi teri kikugaana kufunzafunzaamu. naye waliwo omusiraamu ng'alemera ku bantu enkuba agiraba ekola ki ejja we basaalira humu ala khatari basaalira ku bunkenke ate ogenda okulaba ng'alemezza mu ddakiika 2-3 era nabwe kityo ku kufiirwa n'emikolo emirala. Waliwo abasiraamu abatulemerako naye ng'alaba embeera yaki alaba embeera y'obudde bweri nedda funzafunza muganda waffe kubanga ebigenda okuddirira bigenda kukosa abasiraamu ate okukosa abasiraamu kya bulabe eri umma eno. Omuntu oyinza omwetamisa n'atakomawo okukola ki n'atakomawo kusinza Allah nga bw'ateekeddwa oba okumwetamisa gwe kennyini nga buli wakulengera emimbali aganda waayi kangendekewa ndeke walala. Ekyo nabbi waffe alayhi salatu wassalam yakiziiza. So tukutira abantu nti embeera eyo bweba weeri khatibu akole ki akole mu takhfiif. Singa kisoboka okubeerawo nga Allah n'agera nekibeerawo ekyo nga enkuba ejjuma tennaba kutandika enkuba nekola ki newanvuyira ddala paka mu kiseera ekyo abantu basaala dhuhuri mu kiseera kya asiri abantu bakkirizibwa okusaala ki okusaala dhuhuri. Mathalan Allah n'agera enkuba netandika saawa nga 5 abantu tebannafubutuka mu mayumba gaabwe enkuba netonnya negenderera mugenda okulaba saawa nga 9 10 eyingira saa 10 musaale asiri awo kasita mulaba nga obudde bukoze eki bugenze buli omu ayimirire waali asaale essala yaki ya dhuhuri. Then bwamala okusaala dhuhuri asaale neki asaale ne asiri. Temulinda mbuka tugende mu jjuma. Ejjuma abantu beekakatako ebbanga lyebamalanga muqiimun rajulun muqiimun musajja ate nga muki mutuuze. Ekyokubiri ng'ayina amna ayina kye bayita amnu. Kyobalaba Allah tabaraka wa taala yaga nti fa idha tuma'anantum fa aqimu ssalah. Bwe mufuna security muyimirizeewo ki essola. Ekyo kikola ku ssola zonna umuman naye nga muzisaala mu budde bwazo era nga bwe ziteekeddwa. Kati essola Allah yatuwanga erina badil. Omuntu bw'abanga tasadde juma waliwo badil yeyaki ya dhuhuri. Amakulu Allah bw'akugera ng'ofunye obuzibu obutakusobozesa kusaala ki juma badil weeri gye bayita dhuhuri gwe saala ki dhuhuri. Ekyo nno mwana wattu kiriwo ne kwakeereye. Allah ayinza okukugerera nga tofunye ebyo byonna naye ng'ofunye kyakkeerewa obaddeko ne gyova ogenda okutuuka khalasi ng'ejjuma ekoze eki ewedde. Tukugamba nti ejjuma erina badil gwe saalamu ki saalamu essola gye bayitaani gye bayita dhuhuri. Wallahu ta'ala a'lam. Faddal.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikatulina embeera zetuwangaliramu, embeera y'obwavu embeera y'obugagga n'obwavu. Ebintu ebyo ebibiri bikosa bitya enzikiriza y'omusiraamu? Obwavu n'obugagga muyinza butya okukosa enzikiriza y'omusiraamu? Kyabuuza. Obwavu bukosa enzikiriza y'omusiraamu okubeera nga oyinza omusanga imma nga kathiru lmasala, ng'ayitiriza nnyo okukola ki? Okusabiriza. Era nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatulaga nti omwavu kisobokera ddala okubanga nga talina iffa. Iffa kitegeeza omuntu obutabeera nansa, nga buli gwasanze amukola ki? Amusaba. Obwavu si bubi omuntu okubeera omuki? Omwavu. Waliwo ayinza okugaa nti seeka obwavu si buki? Si bubi, wabula obwavu obususse bwe buki? Bwe bubi. Omuntu okweyaguza ki? Wa buli muntu fakir, tewali mugagga. Tewali muki? Mugagga. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yatugera nga ffenna tuli maki? Baavu. Ne waliwo obwavu obususse ng'omuntu yeeyaguza ki? Obwe bw'omutawaana. Era busobola n'okufuula omuntu okukakkana ng'afuuse mukaafu, ng'akoze ebyekikaafu. Hadithi insaha giboogera egamba nti kaada alkufra alfaqra an yakuna kufra, nti kabula kati obwavu okufuuka obuki? Obukaafu. Bw'oba otunuulidde amakulu ga hadithi eyo matuufu. Lwaki matuufu nnyo? Ne bwe tuba tetunuulidde siha, nga tunuulidde amakulu, abantu bangi ng'obwavu bubaviirako okukola ebintu by'ekikaafu, ng'obwavu bubaviirako okukola ebintu byaki? Ebyekikaafu. Omusajja n'omusanga nga yakufuru akaafuwala. Olwaki? Olw'okuba nti obwavu buyitiridde akola ebyekikaafu. Omusanga akola kino, omusanga akola kino, asaba watataagiza. Naye waliwo hadithi eyajja nga ntuufu nga nabbi atuziyiza okusabiriza, era ng'atulaga nti omuntu asabiriza agenda kujja ku kiyama nga feesi ye eweddemu ki? Evuddemu ki? Ennyama. Olw'okuyitiriza okusaba n'okusabiriza kuno ku duniya. So tukuutira abantu okubeera nga balwanyisa obwavu okukola ki? Okuvaawo. Obwavu bwetutegeeza buli oba okweyaguza ki? Olujjo. Buno obwavu obwa bulijjo ng'osobola okufuna ekyokulya, osobola okufuna ekyokunywa, azaala baasa bihi. Obwo tebulina ki? Tebulina buzibu, kubanga bangi babuwangaaliramu, era n'abatusookawo balongoofu babukola ki? Ate owekitiibwa Allah tabaraka wa taala akyusa embeera. Obwavu omuntu si kyangu bubeera mu bbanga ki? Yonna. Allah agira n'akyusaamu, bwagira n'akola ki? Bwagira owekitiibwa Allah tabaraka wa taala n'akuzzaayoko. Kati bwatyo Allah. Era waliwo aya ensanyusa ennyo yagamba Allah tabaraka wa taala, walau basata Allahu rizqa liibadihi labagaw fil ardi walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Allah abakwanjuliriza muntu riziki nga gwe oyagadde, nga bw'oba oyagala biliyoni ogifunirawo, oba oyagala miliyoni 2 ng'ogakola ki? Gafunirawo. Allah gati labagaw fil ard, abantu twalijje emimunsi, walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Ne Allah agenda atuwaayo olwaleero n'asibamu, n'atuwa enkya. Era ako ke kabenje akali mu bugagga kobadde oyogerako. Tino obugagga nabwo busobola okufuukira omuntu ekiki? Kizibu. Bwe bubeera obungi, abantu tebawuliriza nga balina nnyo obugagga obwaki? Obudumuufu. Illa marruhim, okujjako Allah bw'aba akoze ki? Tugeze wano we tuli wennyini, ne bukeera ku makya nga buli omu wano Allah amuwadde
akawumbi akalina luddawa mu nsawo wano wayinza okulabikawo omuntu wano neseeka wammwe yenyininyini neseeka wammwe Allah tabaraka wa taala nga muwadde akawumbi wafunira zidiiro ezimutwala okusuubula konteyina wano musinga muwulira amasimu konteyina etuuka ddi nsomesa ndi ku bunkenke kakati Allah tabaraka wa taala yakikola nga obugagga oluusi obungi bulemesa abantu okukola ki ibada kyobola wali Allah yaga nti la baghaw fil ardi mu hikima ya Allah okubeera nga si buli woba oyagalidde wakuweera albaghaw fil ardi albagh abantu basobola okubeera nga bayitiriza okujeema mu nsi saba Allah taasa obujeemu kati Allah aga nti walakin yunazzilu biqadari ma yasha ne Allah ateekayo okusinziira ku kigero ky'abakoze eki kubanga biibadihi khabir Allah mukenkufu nnyo mu baddu be akumanyi amanyi ebinaddirira nga nkoze eki nga ngaggawadde gwosobola okuddaawo n'otandika okugamba nze Allah azimpeeko ndabe naye babuulire ekigambo kye bayita ensimbi simanyi Allah kyekikola ki kikemo kinene tekimanyi wa imaani nnene tekimanyi wa imaani ki ntono fenna kiina engeri gye kituvugamu nsaba Allah tabaraka wa taala waba zituwadde zireme tujeemesa so ako ke kabenje n'obulamu obusobola okuva mu ki obusobola okuva mu nsimbi wallahu taala alam faddal naam seeka emabega wali eyo olwokutaano olwagwa tolina ekibuuzo kyenabuuzaako kankikomyewo wakati w'omunabidiya n'omusalafu abaffe omunabidiya naye ku lunaku lwa yawmal kiyama agenda kubeera mu abo abakkiriza albid'atu al-ikhtira'u fi ddin bid'a kitegeeza kugunja mu ki mu ddiini era n'okugunja kitegeeza kuleeta bintu bipya owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatulaga obubi bwa bid'a era ekitegeeza nti ikhtira'u fi ddin mu lulimi muntu kuleeta bintu bipya mu ki mu ddiini nabwe kityo istilaha ekigambo ky'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala kyeyaga nti kul ma kuntu bid'a min ar-rusul Muhammad bagambe nti siri bid'a mu babaka amakulu ababaka bangi abajja nga gwe nabbi Muhammad tonnakola ki tonnajja kati gwe okujja ku tekitegeeza nti oli kizuule ababaka bajja batumibwa baalaba ku Musa baalaba ku Isa baalaba ku Yahya baalaba ku Zakariya abo bonna baali babaka baani ba Allah ye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ghairi hadith sim hadithim yagati wa iyyakum wa muhdathati al-umur mwewale n'ebizuule muki n'okugunja n'okuleeta ebintu ebipya muki mu ddiini nagati fa inna kulla bid'atin dalal kubanga buli woogunja mu ddiini oba okoze eki oba oguddewo omulyango gw'obubuzi oba ogenda kubula hadithi ya Irbad bun Sariya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaga nti innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira yaga nti anawangaala mummwe basahaba agenda kulaba enjawukana mu ddiini nga buli omu aleese bibye agenda kulaba nga buli omu aleeta ki enjawukana nnene mu ddiini naga nti bwe mubirabanga ebyo nga bizze mu ddiini fa alaikum bisunnati mwekwate ku ki nkola yange nze Muhammad wa sunnati al-khulafai ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di n'enkola y'abakhalifa abalongoofu abalungamu oluvannyuma lwange nze Muhammadi ategeezaamu Abubakari ne Umar ne Uthmani nani na Ali nagati wa iyyakum mwewale wa muhdathati al-umur okukola byesikoze mu ddiini nze nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akati awo wava obuzibu bwa bid'a one ahadithi endala hadithi ya mama waffe Aisha man ahdatha fi amrina hadha yenna agunja mu ddiini yaffe eno ma laysa minhu nze Muhammad byesireseemu
fahuwa raddu mu Allah tabaraka wa taala abimukwata n'abimuddiza n'agasaagala ibada zotwala. Akati bida ekosa bweti ekisookera ddala nti bida tariqatun ila shiriki yerimu ku makuba agavuga abantu okubatwala muki kyova olaba nti abantu abakyasinza okunyomereza shiriki be banabbida. Ffe byetwogerako omuntu n'otandika okukisomesa ng'olabamu akabenje ka shiriki nga kabulabe munabbida yakiwewula n'akiraba nga kiki nga kyangu. Mithaalu dhalik tukaana n'abantu okwabya olumbi ne tubaga nti eyo shiriki munene naye munabbida asobola okkiwewula okutuuka ku extent ye ng'alabanga akoze ne sunna. Nabwe kityo okuzina abalongo oba okwalula baki abalongo oyinza okusanga nga waliwo banabbida abalaba nga la shay gwe genda oyalula abalongo bwetukola ki. Kati albidaatu tariqatu ila ashiriki lyerimu ku makuba agatambuza abantu era bw'oba oyagala okutuuka amangu ku shiriki bw'oyingirira ki saba Allah ataase shiriki atatutaase n'amakuba ago gakwata. Bw'oba oyagala okwanguyirwa shiriki gwetandika kuyingirira bidaati. Kyangu nnyo omuntu okusaabala okugenda muki okugenda mu shiriki. Ekyokubiri mu bubenje bwa bidaa okubeera nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama togenda kunywa ku luzzi lwe Allah lwe yamukwasa lwe bayitaani Kawthar. Kyajja mu hadith nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama aga nti Allah yampa oluzzi olwo nja kuba nkyanywesa abantu. Amakulu nabbi agenda kunywesa ebibinja by'abasiraamu naye ajja kuba akyanywesa wagenda kujjawo ekibinja ky'abasiraamu nga abasiraamu abo bafaananira ddala obusiraamu basaala basinza Allah asindike squadi y'abamalayika ebagube mugende. Nabbi atandika okukaaya n'agambe nti ummati abo bantu ba umma yange abo bantu baki ba umma yange. Bamalayika bamugaa nti ya Muhammad la tadiri ma ahdathu ba'dak tomanyi bye bazuula mu ddiini luvannyuma lwo tomanyi ngeri ki gye bakyusa mu ddiini ya Allah oluvannyuma lwo. Waliwo abantu nga mu kitundu kyonna bakkaanya kubeerera kunywerera ku bidaati era ng'omuntu n'amala ajja n'azikoonako buki bukoonyi oba ogenda kuleeta ebizibu. Kati byebyo nabbi sallallahu alaihi wasallam bye yagamba nti oluvannyuma nabbi agambe nti bagende wala bave ewala olw'okubanga banywerera ku bidaati. Kati kyekyo abo wali mu kyebaga nti omuntu lwanywerera ku bida tagenda kunywa ku luzzi lwani lwa nabbi Muhammad Allah lwe yamuwa lwe bayita al-Kawthar. Ekirala bida zambi lyo liri mustaqilla it is an independent scene kikolobera ekiri awo kiri ki ekyemala tekyetaagisa na kugambayo mulala omuntu okukola bida kyennyini zambi. Ekyewuunyisa nti ababa bakirimu si kyangu muntu kugamba nti ndi mu bida ng'agirimu agimatira yalabira ddala ng'akola ibada. Wa bida zifaanana ne ibada wallahi bida zifaananira ddala ne ibada zetukola ki zetukola. Era abo walimu ensonga lwaki babuuza nti abaffe nabbi ezo teyaziraba zi ibada ezo kuzituyigiriza oba yaziyigirizayo mmwe mwekka. Kati bida olw'okufaanana kwa ibada ennyo abantu abazirimu baba bazeewuliriramu ng'alabira ddala akola ibada. Twala ekyokulabirako amawuledi. Waliwo omuntu abeera mu mawuledi ng'agakkiririzaamu n'agandi nze siri ku ibada. Alabira ddala nga kyakola akola buki. Naffe nkega n'omuntu owa bulijjo atamanyi nnyo ddiini era bwakitunulira agamba nti omusajja ono bannanga alina imaani. Waliwo ebiseera bwe bituuka nga nejjaziba naddala mu bantu abaga basoma obuludi ne bulaadi ababeera mu ddaira ez'abasuufi nga nejjaziba likkuba olwa imaani ki ennyingi. Amakulu we bayitiriza okuyimba ekigambo ekyo la ilaha illallah la ilaha illallah. Waliwo ekiseera imaani weekola ki lwekwata ng'ejjaziba likkuba n'ogwa n'eri era ne baga nti waliyiwaani oyo mukwano gwa Katonda. Kati
okukijja mu muntu eyakimanyiira n'omugaa nti ebyo si bituufu, kubanga bye bakozesa oluusi naffe oluusi bye tukola ki, wabula bakyusamu bukyuse mu kaifiya. La ilaha illallah zikaali teri musiraamu atagikola ki, ye akyusa bukyusa ngeri kijagireetamu. Kati olw'okufaanana ibaada abantu abamu ne bayitirayo, ye n'alowooza nti kyalimu kyekituufu. Era omuntu okwenenya okuva mu bid'a eyo wallahi si kyangu. At least omusajja akoze obwenzi asobola okwanguyira okukola tawuba ewa Allah tabaraka wa taala okusinga muki omuntu ali mu bid'aati. Lwaki? Nti ye alaba kyalimu ali mu biki. Era waliwo n'obujulizi oluusi shubuhat, abawali baziyita shubuhat, ebifaanana ebituufu. For instance, nabadde ndi awo nga ndaba omunakasha gw'amawulidi, naye ng'omuwalimu kye yeesembesa ng'aga nti Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam teri atamumanyi mu bunene bwe, okuggyako abatabuliki n'abasalafu be batamanyi bunene bwa Nabbi. Era okumanya yogedde ekiga yagambye nti abategeera obunene bwa buli kintu bakigulumiza ne bakiwa obudde ne bakijjanjawaza. Kati bano tebategeera bunene bwa Nabbi. Aga nti okumanya Nabbi Allah yategeera obunene bwe, Allah n'atuuka okusaalira Nabbi Muhammad. Aga nti inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabbi. Nabadde nno munakasha gwenda, naye omuwalimu yamuzeemu tekinikali n'amugamba nti owekitiibwa Allah tabaraka wa taala ffe byo si bye yatukola ki, bye yatuyigiriza. Owekitiibwa Allah yali kiriya gye tuli, kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Buli ayagala Allah tabaraka wa taala goberera Nabbi Muhammad, gukola Muhammad byayagala. Kati bwe tusanga nga mu bye yakola tekiriimu okutekuyita kwagalani Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nanyumiddwa nnyo hiwaaru eyo, yabadde wakati w'abamu ku bawalimu nga abamu bali saidi eri, abamu bali saidi eriwa eno. Kati munabbida alabira ddala shubuhaati ezo ng'asobola zeekwasa, gwe olaba nga tewali bujulizi, ye n'alaba nga waliwo obujulizi obuyimirizaawo bidaaye. Naye ffe kyetumeejaringirako obujulizi mi'yaad, kuba nti abaasookawo baabukozesa ne bakola ekyo baali luddawo kubanga tebakirengedde, nga nze olwaleero nze nkirengera. Ekyo kikulu nnyo. Lwaki? law kaana khayra ma sabakuna ilayhi. Kiba kubaamu kalungi tetusobola kusooka basahaba kikola ki kitegeera. Wallahu ta'ala alam. Faddal. Ku agambye nti kabenje kyakali mu bid'aati ezo abuziza kunakula enkomerero nti nabo basobola okubeera mu bakkiriza. Munabbida bajja kumwokya bwabanga talina bida zimujja mu buki musiraamu, amala akole ki aveeyo. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam. Leka nina ebibuuzo biri bisatu naye bibiri byagala ofaanagana kuba ekimu bakintumye, ekyokubiri kyange n'ekyokusatu kyange. Ekibuuzo ekisooka ekyantumiddwa yabadde mukwano gwange, yambuuzizza singa ebbeere yange lyagwa nsobola okufuna eddagala ne lisituka ne liddawo, kikkirizibwa mu busiraamu? Ne mugamba sikirinaako kumanya naye ngenda kubuteetera ansa. Ekyokubiri, nze ng'omuntu bwe mba neetaaga ebirevu nsobola okufuna ku ddagala eribikuza? Barakallahu fi. Ekyokusatu, subhanallah, singa mba nnyingidde mu salaati Jumaa ng'ebadde esaalibwa nenja nsangibwa nga imaamu avudde ku maviivi kulaaka esembayo, ne tugenda ffenna ku tahiyaatu, mbalibwako nga asadde Jumaa oba mba nina kuddayo no ne raaka zange zonna nnya. Assalamu alaikum warahmatullahi.
atandikire ku ekyo nabbi yagaa nti man adaraka rakaatan min aljumaa fakad adaraka aljumaa, asanga rakaa ku jjuma aba asanze eki ejjuma. So sanga rakaa ku jjuma oba osanze ejjuma. Otasanga rakaa saala ki saala dhuhuri rakaa mmeka? Nya. Rakaa tutegezaamu rukuu kibadde bwe kituse mbasanze bali wano bwe bati naam ngenda okujja okuleeta takibiri esooka ngende wano bwe bati ndeete eyokubiri ndeete eyokubiri ngende we bali ngenda okugireeta nga bavuddeyo naye nga badde kulaaka esembayo baba badde kwesembayo kiba kitegeeza togisanze. Eyo miyaaru nabbi gye yatuwa man adaraka rakaata, bw'osanga nga bali ku maviivi fakad adaraka aljuma, oba ofunye eki. Bw'oba tosanze maviivi kitegeeza ddamu raka mmeka? Wallahu taala alam. Ekyokubiri, omuntu akkirizibwa okukozesa eddagala esobola okuzza ebbeere nelibeera lya ttutu. Naam, kisobokera ddala buki, era teri kigaana, kubanga buno butonde bwa Allah, ate waliwo ababwetaaga, kijjuliriza ekyo omuddu kyakola ki kyeyeetaaga. Kikkirizibwa mu mateeka g'eddiini, wabeerawo obubumbwa Allah tabaraka wa taala bwe yabumba, naye nga buyina engeri gye bunafuyeemu, nga waliwo eddagala omuntu lyasobola okukola ki, kubanga teri yatayagala ttutu. Babakyala balyagala, naffe abasajja tukola ki, tulyagala. Oba ekigambo kitegereka. So wabeerawo enteekateeka ez'ekyo, kiba kitegeeza eba ezizza essanyu mu mutima gw'omusajja, ate buli kyonna ekizza essanyu mu mutima gw'omusajja nga tekiri haraamu, amateeka g'eddiini gatukkiriza okukola ki. Wabula abakyala beetaaga okwegendereza, eddagala erimu eryo liyina akabenje akasukka, ate emigaso egikola ki. Nkiddamu, abakyala beetaaga okwegendereza, eddagala erimu lye bakozesa okukola amatutu, okukola beauty, birina obulabe bunene okusinga emigaso gye tukola ki. Omukyala bw'akizuula nga bwe kityo bwe kiri, tugamba nti akyewalire ddala agumiikirize n'ekyo Allah kyaba akoze ki. Wallahu taala alamu. Ekirala kibadde ki, omuntu akkirizibwa okuddira ebirevu n'ateekamu eddagala bijje, obutabeera na kirevu kamogo kyekituufu. Omuntu waba talina kirevu kaki kamogo. Lwaki? Kyomusajja abeera naki, okujjako bwe tumuzuula nti Allah bw'ati bwe yamukola ki, bwe yamutonda. Oba tolina kyoyinza kukyusa ku butonde Allah bwe yatonderako muki. Era Abawarabu baabanyuma nga bamuyita amurad, omuntu atalina kaki, atalina kirevu. Kati olina okusala amagezi, wabeerawo ekisobola okuleeta ekirevu teri kikola ki, kigaana. Naye nga bw'obanga Allah bw'ati bwe yatutonda, tugamba nti tokakaaki, tokaka mbeera gireke. Kad arifa Allahu makanako. Oyinza okuba olina obuviiri bubiri, naye nga ewa Allah obuviiri obwo bubiri kirevu kiki kinene, oba oya bubiri n'obulekako, ewa Allah busobola okubeera nga buki. Wabula waliwo omuwalimu omu yayogera statement ku kukyusa omuntu alina ekirevu, nali nsemberedde ogigula. Yaga nti omuntu atalina kirevu nga bamulagirira eddagala ly'ekirevu akkirizibwa olikozesa, yakozesa ekigambo, yagamba nti ku mulembe nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliwo basahaba nga balina ebireveera ebitonotono, obuviiri bubiri busatu. Eddagala eryo teryaliwo, kulikozesa kufuna birevu biki binene. Tuyinza okugaa lyali teririiwo kuba tetwalikola ki, tetwalirabako, naye kiba kubanga daruri omuntu okubeera nga amira eddagala ery'ekirevu, amira ekirevu nga kinene. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali badde Allah kimuyigiriza era n'akitukola ki, akibuya. So omuntu bw'abanga talina takakaaki, okako embeera noga nti nina okugenda banteekemu nsobole okukola ki, sobole okufuna ebirevu nga bingi, ekyo Allah kyakugeredde kyoba otwala. Wallahu taala alam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. Ozi ekibuuzo biringa bisatu seeka. Ekisookera ddala bwe mba nsadde n'omusiraamu naye nga buli bwakutama eno omugongo gulabika, eswala eyange bantuufu nayo. Then ekirala
bwe mba nga nsaala taddewo kasitira kangaawo omukyala n'ayitaawo eswala eyo nayo eramulwa etya. Pozi ekirala bwe mba nina piki yange ng'eri wathe oba ng'akakadde kamu n'ekitundu oba 800 nsobola ogiweera zaka? Barakallahu fi. Kusooka kwa byonna singa nsaala n'omusiraamu bwakutama omugongo gukola ki? Gulabika. Essola ebeera nfu ategeezaamu gwa mulaba oba ye nga ansaaza nga yakusaaza. Akati omusajja n'omukyala abawalimu baateekawo obukwakkulizo okusinziira mu bujulizi obwajja bwe bayita shuruutu sihhati ssala oba shuruutu ssala, obukwakkulizo obuviirako essala zaffe Allah ozikola ki? Mu bwo mulimu kye bayita satirul awra, okubikka obuki? Obwereere. Omuntu yenna agenda okusaala alina okusooka okubikka ki? Obwereere. Naye obusiraamu bwalambika obwereere bw'omusajja n'obwereere bw'omuki? Omukyala. Amma obwereere bw'omusajja buva wano wansi w'ekkundi okutuusiriza ddala wa? On tahta surra paka wano ku maviivi. Bwe bwereere bw'omuki? Bw'omusajja. Amma obwereere bw'omukyala fajamiu badani awra, omubiri gwe gwonna bwereere illa alkaffu walwajhi, okujjako ebibatu naki? N'ekyenyi. Era waliwo hadithi nga ntuufu nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti la yaqbalu llahu salata haidin, Allah takkiriza sala ya mukyala akuze illa bi khimaarin, okujjako nga yeekoze ki? Omusajja buli wayambala olugoye nga terubisse okuva wano wansi paka wano, kitegeeza essala ye si ntuufu. Amma okulabika kw'omugongo ekyo tekitta swala ya muki? Ya musajja, ebeera swala ntuufu, wabula kitamwa. Nkiddamu, omusajja okulabikako kw'omugongo ng'ali mu swala kikola ki? Kitamwa. Olwa hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeziirizaamu omusajja okusaala ng'ebibegabega bye biri luddawa? Biri wabweru. Tokkirizibwa kubeera ng'osaala. Nabbi yagamba omusajja tasaalanga wa huwa kashifun min kabaihi, ng'ebibegabega bye biri luddawa? Ebyo biri wabweru. Bwe kibanga ebibegabega batugambye nti kitamu okubeera wabweru, fama baalu dhahari, ate omuki? Omugongo kibeera min babi aula. So tugamba nti omuntu alina okubeera ng'abikka ki? Ng'abikka omugongo. Bw'aba tagubise aba akoze ekitamwa mu ki? Musala. Wallahu ta'ala alam. Ensonga ey'okubiri ebadde ki? Singa nteekawo sitiri ategeezaamu ekintu kye tuteekawo mu maaso ng'omuntu agenda okusaala kyekino. Barakallahu fi, ekyo bayita sitiri. Singa nteekawo ekibikka nga nsaala omukyala nampita mu maaso, swala yange entuufu? Naam, ebeera ntuufu, kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yatulaga nti omuntu singa tateekawo kibikka omukyala n'ayita mu maaso ge, oba embwa oba endogoyi, esswala ayina kugisazaamu agiddemu buki? Kupya. Yagaa nti yaqta'u ssala, bisaza mu ssala y'omuntu thalatha, ebintu bimeka? 3. Almar'atu walkalbu walhimar, omukyala n'embwa naki? N'endogoyi. Era mama waffe Aisha yali ekintu ekyakitamwa, kuba ye nabbi sallallahu alaihi wasallam yasaaliranga mu maaso ge nga Aisha yeebasaawo. Nabbi bw'aba ayagala okuvunnama nga nabbi akwata ku bigere bya Aisha ng'abizza eri ng'avunnama wabadde ebigere byani. Kati yagambanga nti atajaalunana mithla alkilabi walhimar,
mwagala tufuula nga ndogoyi naki nambwa nga nabbi yasaalanga nga nze ndi mu maaso ge ng'akwata ne ku bigere byange n'abikola ki n'abizza ebbali ne bamugamba nti si bwe kityo bwe kyali kubanga kyetugamba kusala mu maaso ga muki ga musaaze. Wallahu ta'ala alamu. Kyokuna kibadde ki bwemba ne piki yange ya kinaana oba kakadde kamu n'ekitundu naye wazaka singa omuntu abeera ne piki ng'etuuse oba n'abeera n'emmaali yonna ng'erimu ensimbi eziwera nisaabu ya zaka akkirizibwa okuwaamu zaka. Zakatul maal etuuka olw'obukwakkulizo bumeka? Bubiri. Ekisookera ddala okubeera nga buluugu nisaab ewezezza ki omutemwa oguvaamu zaka. Omutemwa gwe guluwa? Gwe mutemwa Allah tabaraka wa ta'ala gwe yagenda atuteerawo ne nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bagenda batuteerawo omutemwa nti omuntu bwaweza kino ajjamu zaka. Ekyokulabirako omuntu bwaweza eŋŋamiya 5 ajjamu ki? Ajjamu zaka. Ekyokulabirako omuntu bwaweza entaama 30 ajjamu ki? Ekyokulabirako omuntu bwaweza embuzi 40 ajjamu ki? Kati 30-45 ekibayita nisaabu zaka omutemwa gwaki gwa zaka. Kati n'ensimbi nazo ziyina era abawali bagamba nti annaqdaini ensimbi eziva mu bintu ebibiri waliwo ze bakola mu zaabu ne ze bakola mu ki mu fidda tuzijjamu zaka era ziyina omutemwa gwazo. Singa ziweza omutemwa ogwo kitegeeza omuntu ajjamu ki zaka. Naye singa mbeera ne piki yange ng'eweza omutemwa ogwo nzikizibwa okujjamu zaka kisinziira. Eyinza okuba nga piki ya bizinesi oba eyinza okuba nga yakukola ki yakuvugako buvuzi kidduka kyo. Bwebeera nga kidduka kyo kidduka tetukijjamu zaka. Mathalan omusajja alina emmotoka ye atambulira mu buki ebyo nabbi waffe yakarrara nga tebivaamu ki. N'ennyumba omuntu gy'asulamu nabbi yaleeta qaraaru tebivaamu ki zaka. Ebivaamu zaka bye biriwa kyekintu nga kya bizinesi nga tumaze okukakasa nga kivaamu ki nisaabu oba kiweza nisaabu olwo omuntu asobola okujjamu ki zaka. Bwe bati abawalimu mu fiqihi mustajidda bwe bayisa nga balaga nti omuntu bw'abeera n'ekintu nga kikola sente nga kiwezezza nisaabu asobola okujjamu ki zaka. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Yazaddako. Goddako. Faddala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Seka omukazi akirizibwa oyunga ku nviiri ng'akozeseza wuzi. Singa omuntu akozesa wuzi akizibwa okuyunga ku nviiri, nze ekigambo kyensomesa abantu era nga kyemmanyi kyekituufu, omukyala takkirizibwa kuyunga ku nviiri zonna oba omusajja newankubadde ng'akozesezza ndagala si wuzi n'akwata ebiragalalagala n'abikola ki n'abiyungayunga. Olw'ekigambo kyajja kiri kiriya yagamba nti la'ana Allahu alwasila walmustawsila wannamisa walmutanammisa. Allah yaziyiza kuyunga. Nabbi aga nti Allah yakolimira omuntu ayunga ekintu ku nviiri oba omuntu asalako enviiri za wano ate n'oyo azimusazeeko amateeka g'eddiini tegakikkiriza kuliko ebikolimu byani. Bannange ekigambo laana kitegeeza atarudu min rahmatillah okugobebwa mu kusaasira kwani kwa Allah. Kati gwe lwaki osemberera awantu awali okugobebwa mu kusaasira kwa Allah ng'okiwulidde nti kuliko laana? So tukubiriza abakyala tukubiriza n'abasajja olabe ng'ekintu ekyo istankiruhu kikole ki kitamwe. Era omukyala mugambeku abasajja abamu tusirika busirisi nga abakazi baffe bayunga ku ki tusirika busirisi nga abaana baffe bayunga ku nviiri ne bateekamu n'ebibirabira. Tokkiriza kukola kintu ekyo mu maaso go oba mu makaago ng'okimanyi nti olina obusobozi obukikola ki
ekyo kyekimu min anwai diyatha. Adayuth ye muntu okubeera nga osobola okugjawo ekimu ekintu ng'olina obusobozi obukijjawo n'osirika busirisi. Osobola okugamba ku kino abaana okukunama ewaka naye n'osirika buki, kiraga nti oli ssekibotte nnyo ewakaawo. Wallahu ta'ala alam. Bamuwaaka gundi. Assalamu alaikum warahmatullah. Alaikum assalamu warahmatullah. Seka mbuuza ku lunaku lw'enkomerero nga tumaze okuzuukira, ffe abasiraamu tujja kubeerako akabonero konna akalaga nti twafa tuli basiraamu, oba ffenna tugenda kubeera ffenna nga tuli mu kategole y'emu nti ne bali abakafiiri abafa nga bakafiiri? Barakallahu fiik. Yayigiriza nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti yubathu ummati gurra muhajjalin. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti umma yange egenda kuzuukizibwa nga kuliko akabonero akagiraga nga twakayakana min athari lwudui, olw'okwakaaka olw'obuufu bwa wuzu gye twakola ki, gye twafuna. Hadithi eva ku Abu Huraira nga yagireeta na mu kitabo kya wuzu nga atulaga nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti abantu ba umma yange bagenda kujja ku qiyama nga bayakayakana olw'obuufu bwa wuzu. Yatuuka n'okugamba Abu Huraira, abamu bawalimu ba hadithi baga nti ekigambo kino kirimu dalaju, ay adarajahu Abu Huraira, Abu Huraira yakiyingizaamu. Abalala mu bawalimu ba hadithi baga nti kigambo kya nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ekyaga nti faman arada an yutila gurratahu falyafal, buli ayagala okuwanvuya okwakayakana ikwe awanvuye wuzu. Amakulu bw'oyagala okuwanvuya okwakayakana kwo gwe kwata wuzu yo gifune nga mpanvuko okusinziira wobadde okoma bulijjo. Wakana Abu Huraira idha tawaddaa alyad, Abu Huraira bwe yafunanga wuzu ku mukono nga agutuusiriza ddala ng'afungiza lidaayi, bwe yafunanga ekigere ng'aleetera ddala paka eno kumpi n'amaviivi, kitegeeza ki? Yali agoberera ekyo ekigambo nabbi kyayogera, oba ekyo ekigambo kyeyayogera ekiga nti faman arada an yutila gurratahu falyafal, ayagala okutuukiriza oba okuwanvuya okwakayakana kwe akikole. Akwekamu ku buufu bwe tugenda okulabikwako abakkiriza abalongoofu mu maaso ga Allah okwawukana. Era ne Allah yakyogera ti abannanfuusi n'abakaafu bagenda tuga nti unzuruna naqtabisu min nurikum, mutulindeko tubeere nga tufuna ku kitangaala kyammwe basiraamu mmwe. Qila rji'u waraakum faltamisu nuura, abakkiriza bagenda baga ndi muddeeyo emabega ekitangaala mwakiresiiyo. Kitegeeza ki? Nti ako ke kabonero Allah ke yatuwa kwe tugenda okubeera nga twawukanira kubaki ku balala. Era ne mu suratu tahrim Allah agamba ya ayuha alladhina amanu tubu ila Allahi taubata nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu nabiyya walladhina amanu ma'ahu nuruhum yas'a bayna aydihim. Allah byagenda tuwa ku qiyama yawma la yukhzi Allahu nabiyya, Allah tagenda kuweebula nabbi we n'abakkiriza byeyalinga nabo oba bamukkiriza. Nuruhum yas'a bayna aydihim, ekitangaala ky'abakkiriza kigenda kubanga kitambulira wakati mu maaso gaabwe emabega waabwe. Yaquluna rabbana atmim lana nurana, nga bwe basaba Allah nti ekitangaala kyaffe Allah jjuza kijjuze, tokikendeeza, jjuza kiki kijjuze. Ekyo kikabonero kanene akalaga nti abakkiriza bagenda kubeera n'ekitangaala ekyawukanako n'ekyabaki n'ekyabakaafu. Wallahu ta'ala a'lam. Faddal. Seeka, assalamu alaikum warahmatullah. Alaikum assalam warahmatullah. Kibuuzo kyange kiri nti Seeka, Allah asobola okwongezaayo obuwangazi bw'omuntu oba okubusembeza n'amutwala nga bukyali, era mirimu ki omuntu gy'alina okukola okubanga Allah asobola okumwongezaayo ku bbanga lye ery'oku nsi? Kibuuzo ekirala ekyokubiri,
bwe tuba tukola akiika byateeka ki bye tulina okugoberera mikolo gya akiika? owekitiibwa Allah asobola okuwangaaza okwongerayo obuwangazi bw'omuntu. Mathalan bwe yagerera emyaka 2 n'asukkawo n'agenda mu myaka 5, kibuuzo ekyo kiriko ebigambo byaba walimu ebisukka ku kimu. Ekigambo ekisookera ddala kigamba nti owekitiibwa Allah tabaraka wa taala tayongezayo buwangazi bwa muntu, wabula Allah tabaraka wa taala yubarik fil umur, Allah ateeka buteesi mikisa mu buwangazi. Eyo kawulo esooka. Kawulo ey'okubiri, Allah tabaraka wa taala asobolera ddala okwongerayo obuwangazi bw'omuntu. Abagamba nti Allah tabaraka wa taala ayongezayo obuwangazi bw'omuntu beekwasa obujulizi buno wammanga. Suratu Nuh, owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yagamba nti inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an yatiyahum adhabun alim. Mu bigambo Nuhu byagamba nti qala rabbi inni, yagamba ate Nuhu qala rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara falam yaziduhum du'ai illa firara. Naye mabega waayo faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Emabega waayo wekitiibwa Allah tabaraka wa taala yagamba nti wayuakhirukum ila ajali musamma, Allah asobola okuwanvuya oba okubalindiikirizaako ku kiseera kye yabagerera Allah n'abongerayo. Abamu ku bawalimu bakivunula dhahirul aya nga baga nti Allah asobola okupushinga obuwangazi bw'omuntu. Abadde ali ku myaka 2 Allah tabaraka wa taala n'amwongerayo okusinziira nga bw'aba ayagadde. Era baga nti n'ekirago ekyo ye continuation ya aya. Allah aga nti inna ajala Allahi idha jaa la yuakhar. Amakulu nti obuwangazi bw'omuntu singa ajali yeetuuka nga tannasaba dduwa oba nga tannakola ebyo ebisobola okumwongezesaayo buki, bwe butuuka Allah tasobola kubwongezaamu yadde okukendeezaamu. La yastaakhiru saa, tasobola Allah kwongezaayo singa ekiseera kituuka nga tonnakola ebyo ebyetaagisa okwongezaayo buki, obuwangazi. Olwo hadithi era abawalimu bagitunuulira nnyo ng'egoberera aya ezifaanana bwe zityo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man ahabba oba man arada an yutila oba an yuwassa lahu fi umrihi, omuntu yenna bw'aba ayagala Allah amwongereko oba amugaziirize mu buwangazi bwe n'okubeera nga Allah amugaziiriza mu riziki, falyasil rahimahu, ayunga oluki, aw kama qala alayhi salatu wassalam, obanga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba. Akati abawali bajjawo obujulizi nti omuntu asobola okukolayo omulimu Allah n'amwongerako ku buwangazi bwe yali badde akola ki, bwe yali badde akomako. Ekyo bakijjawo nga bakijja mu kigambo ekyo. Naye abawalimu abalala abakwata kawulo ey'okubiri bebe ate babivunula bulala. Eyo hadithi ega nti an yuwassa lahu fi umrihi, baga nti an yubarika lahu fi umrihi, Allah amwongere ku buki, amwongere emikisa mu buwangazi. Albaraka fil umur kitegeezaamu owekitiibwa Allah tabaraka wa taala okubeera nga ateeka omukisa mu buwangazi yali badde akoleramu obuntu obutonotono n'okoleramu biki bingi, bo baga ki Allah kye yali ategeeza. Naye kawulu nze gye mmanyi nti esinga okubeera entuufu, Allah asobola okwongeza ku bantu mu buwangazi. Abadde ow'enkaaga Allah n'amukola ki, lwaki abamu ku bawalimu bagamba nti ajali y'omuntu eyo min qadari llahi allati qaddarahu Allahu azaliyan qadiman. Ajali y'omuntu Allah tabaraka wa taala aba yagigera ng'erimu ebyo bintu byagera nti omuntu alina okufa, wabula anaafa ddi, ekyo Allah asobola okukikola ki, okukikyusaamu. Onaafa ddi, ekyo Allah akikyusaamu.
amma okufa okukuli aja azaliyu qadim Allah tabaraka wa taala kuva dda nadda yakigera naga nti kullu nafsin dhaikatul maut. Amma okukyusaamu nti gundi ansanyusiza nnyo kamwongereyo ennaku kisoboka naki n'ebintu bino wammanga. Kisookera ddala okusaba edduwa. Omuntu bw'asaba edduwa Allah asobola omukyusirizaamu. Ayi Allah bw'oba wangerera emyaka 8 Allah nyongeraamu 5. Kitegereka ali oli asesa alaba 8 kingi nnyo naye waliwo ow'ekinaana ng'essaawa eno n'omugaa nti ffa awulira bubi era ng'asaliddwa nnyo. Si bwe kiri? Kakati omuntu asobola okusaba edduwa Allah n'akola ki? N'apuushingayooko emyaka. Era ngisobola okuwongezaayo obuwangaazi. Kathuratu annafaqa, okuyitiriza okukola ki? Okuwaayo. Allah asobola okwongera ku ki? Buwangaazi. Era bisobola okwongera ku buwangaazi bw'omuntu mulimu kye bayita kathuratul istighfar, okuyitiriza okuleeta ki? Istighfar. Nga ki? Muntu ga nti astaghfirullah. Tebola Nuhu yaga nti fakultu astaghfiru rabbakum. Mwekyo mweyakola ki? Mweyasinziira nti Allah asobola okwongera ku buki? Ku buwangaazi. Bisobola okubeera nga Allah akwongera obuwangaazi. Ta'atul walidaini, okugondera abaki? Abakadde ababiri. Abawalimu bakireeta nga balaba nti buli wogondera abakadde ababiri ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala akwongera ku ki? Ku buwangaazi. Ate n'emirimu emirungi osobola okukola ebirungi Allah n'omusanyusa naga nti nkwongeddeyo 2. Abawalimu bakyogera ngaga nti bw'osanyusa ennyo Allah asobola okuga nti nkoze eki? Nkwongeddeyo ku buwangaazi bwe. Era nga bwe kiri ekyennyume kyekyo nti era omuntu asobola okuba nga Allah yamuwa obuwangaazi bungi ow'ekitiibwa Allah n'abukendeeza singa akola bino wammanga. Ekisookera ddala singa ayitiriza amazambi. Kyobola abantu ba Yunus Allah tabaraka wa taala yali asazeewo abakendeeza obuwangaazi abatterumu n'ebyasa bingi nnyo. Era awo nakyaba walimu bakyesembesa nti Allah okuzikiriza abantu ba Nuhu olw'ebikolobero byabwe. Abantu ba Yunus Allah n'abongezaayo olw'okukola tawuba. Kitegeeza nti Allah asobolera ddala bulungi okubeera nga akendeeza obuwangaazi bw'omuntu oba okubukola ki? Oba okubwongeza. Allah agamba suratu Yunus nti waba kubeerawo kibiina nga kyakola obukkiriza oba kyakola tawuba Allah nakkiriza obukkiriza bwakyo oluvannyuma lw'okujeemera nabbi waakyo, tekibeerangawo mu bibiina byonna okuggyako qawmu Yunus. Abantu baani? Ba Yunus. Abantu ba Yunus bakola ki? Nabbi wa Allah bwe yadduka beekuba mu mitima. Ekyokubiri nabbi wa Allah yagenda okubaddukamu okugenda nga Allah tamuwadde lukusa kukola ki? Kyobola naye gye yagenda Allah tabaraka wa taala alina bye yamutuusaako. Naye bwe baamala bwe yagenda bw'ati ne beekuba ku mitima mwavaamu abasajja abakuluku ne baga nti bannaye omusajja addusa agenze naye bigenda okuddirira. Tuyinza okufuna ng'ebyabakola ki? Abaasookawo ne bagenda mu kyererezi ne bakuŋŋaanya ebisolo ne bakuŋŋaanya bonna ne baleekaanira wamu n'eddoboozi lya tawuba. Allah sonyiwa, Allah sonyiwa, Allah tusonyiwe ku lw'ebisolo bino, Allah sonyiwa ku lw'ebinyonyi bino. Kigambibwa nti Allah yabongezaayo. Kyova olaba nti Allah yabongezaayo ne Yunus n'amukomyawo olw'edduwa gye yasoma n'amutuma eri abantu abawerera ddala 10,000 oba okweyongerayo. Allah bw'atyo bwe yakirambika. Twamutuma ila 100,000 eri abantu 10,000 au yaziduuna oba okukola ki? Oba okweyongerayo. Kitegeeza ki? Nti Yunus alayhi salatu wassalam Allah tabaraka wa taala naye yakkiriza omulimu gwe yakola. Mu aya semu si 2 atulaga nti kubanga teyakkiriza mulimu ogwo Allah gwe yakola ogw'edduwa gye yasaba, lawla annahu kana min almusabbihin la labitha fi batunihi ila yaumi yub'athun. Abakuba nti teyalimu abo abatendereza Allah yali badde mu lubuto lw'ekyennyanja paka ku kiyama. Obuto lw'ekyennyanja ne lubeera kabbuli. Naye oluvannyuma lw'ekyo Allah yamusiima n'amutuma eri abantu be ne baddamu ne beextendinga contract ye Allah tabaraka wa taala gye yakola ki? Gye yamuwa. So tugamba tutya? Tugamba nti ebyo bisobola okubeera nga bikendeeza obuwangaazi bw'omuntu oba okubukola ki? Oba okubukendeezaako.
kozi neera ebisobola okubeera nga bikendeza obuwangazi bw'omuntu okujemera abazadde. Kaso ojemera abazadde kisobokera ddala bulungi, omuzadde n'avaamu buvidduwa, kisoboka Allah tabaraka wa taala okusala ku buwangazi. Katwegendereze nnyo abaki. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khair. Kubaddeko ekirala kibadde ki? Byetteeka ebiri ku mukolo gwa aqiika. Aqiika kitegeezaamu omusaayi gwe tuyiwa ogw'embuzi oba endiga olw'okwebaza ekyengera ky'omwana gwe tuba tuzadde, nga sunna ya nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakikola omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ne bakikola oluvannyuma lwe abalongoofu. So omusi babiri mu basahaba basala aqiika, era nabbi n'akikuutira abantu n'agamba nti ala lgulami shaataani, omwana ow'obulenzi bamusalira embuzi mmeka? 2. Wa ala lbinti shaat, ate omwana ow'obuwala bamusalira embuzi etya? Ekyo tukikola wadhalika fi lyaumi ssabi, ku lunaku olw'okumeka? Olw'omusanvu. Wa tumiitu anhu ladha, ne bamusalako naki? N'enviiri omwana ow'obulenzi. So nekibeera nga aqiika bwetyo bwefaanana. Aqiika mu bye tulina okubeera nga tukola ebikulu ku yo, ekisookera ddala okubeera nga omuntu aleeta nniya yaki? Ya aqiika, era nga nniya yakusembera wani? Wa Allah tabaraka wa taala n'omulimu ogwo. Ibaada zonna ezisinga obungi kigambo ky'enniya kigambo kiki? Kikulu. Kubeera nga tanwi attaqarrubu ila Allah, ng'onuyirira oba omalirira kusembera wani? Wa Allah. Ekyokubiri mu byetteeka okubeera nga kyosaze kisolo. Ate abawalimu abamu baaga nti min bahimatil an'am, bisolo Allah byetugambe by'emiteeko ena, naye ekituufu kiri nti ekiri mu sunna yasalanga ndiga oba ki? Mbuzi, ekyo twasinga okulaba mu sunna. Naye abamu ku bawalimu baalaba nti nente tugisala n'eŋŋamiya osobola okukola ki? Naye osobola okugisala ng'osaze ente muntu kubanga kyajja mu hadith nti kullu mawlud uhurika anhu ddamu, buli mwana yali badde ayirwa musaayi muki? Kati naye yalisaze ente, yalisaze eki? Nte namba ku mwana nte, mwana nte, mwana ki? Nte, kuba buli mwana ayirwa musaayi guki? Gugwe. Naye bafukaha baalaba nti omuntu bw'asala ente tekirina buki? Buzibu. Bw'asala eŋŋamiya tekirina buki? Buzibu. Naye ekyalabwako mu sunna kusala mbuzi na kusala ki? Kusala ndiga. Aqiika tugisala ku lunaku olw'omusanvu, bwe kigaana tugisala ku lunaku olw'e14, bwe kigaana tusala ku lunaku olw'21, bwe kiba kigaani olwo osalira wonna w'oba ofunidde ki? Obusobozi, ebbanga lyamala ng'omwana akyali muto. Aqiika fi haqqi al-aba, mu bintu ebikulu ebyetaagisa okumanya abazadde b'omwana be balina okusalira omwana waabwe ki? Aqiika. Siyama al-ab, naddala taata, kiri mu nsingo ye. Bwe kiba kigaanye ku taata, jjajja asala. Jjajja waba tasobodde, taata omuntu akola ki? Asala. Waba tasobodde, buli yenna ayina obuvunaanyizibwa ku mwana oyo amusalire ki? Olw'emigaso egimuvaamu emiyitirivu. Era mu bintu ebikulu ebyetteeka mu aqiika kwe kubeera ng'omwana oyo lwe tumusazeeko oba lwe tumusalidde aqiika asalwako ki? Asalwako enviiri. Wallahu ta'ala alam. Faddal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Shahe, ekibuuzo kyange kikwatagana n'okukyusa obutonde. Okukyusa obutonde esobola okuba emu ku nsonga esobola okunviirako okola talaka ku mukyala. Katugeze nabadde njagala omukyala nga mweru, ngenda omutuusa ewaka nga yeyerusa, kisobola okuviirako okola talaka? Omuntu singa akyusa obutonde kisobola okuviirako okukola talaka. Okukyusa obutonde, shaitaani yeeragira abantu okukyusa obutonde. Bwekityo bwe kyajja mu Qur'an, yagamba Allah tabaraka wa ta'ala
waqala la attakhidhanna min ibadika nasiba mafruda. Shaitani yarayira negamba nti mubaddu bo Allah ngenda kubateekamu omugabo nga gwatteeka. Laga nti wala udillannahum, ngenda kubabuliza ddala. Wala amurannahum, ngenda kubalagirira ddala. Wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhana al-an'am, nja kubalagirira ddala batuke ne ku extent esala amatu gebiki gebiso. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah, ngenda kubalagirira ddala paka we banaabeeranga bakyusa obutonde bwani bwa Allah. Amakulu obutonde Allah bwe yabubumbirako babukyusi. Kati ekyo shaitani ekikola ki ekiragira. Ekyokubiri okukyusa obutonde abawalimu bonna bakitamwa mu ddiini. Okukyusa obutonde abawalimu bakikola ki bakitamwa. Ng'omuntu okumutonda nga mweru ye n'akyusa obutonde abeere muki muddugavu. Mwali mulabyeko adde mweru n'akyusa abeere muki. Nalaba omusajja omuzungu nga ye yeegomba shakiri ya pusi, n'agenda bamukola operation afuuke nga mu maaso nga ki nga pusi. Kati omuntu ono Allah kye yamutonderamu takyagala, ayagala bamukyusa afaanane nga ki pusi. Kati ekikolwa bwe kityo kya bulabwe era kiri haramu muki mu ddiini. Omukyala singa akikola kisobola okuviirako talaka. Ono ye yayagala mweru agenda okusanga nga ate yeyerusa buki bweyerusa, asobola okutalaka. Ekisobokera ddala okumutalaku olwakiriwa olwekyo. Wabula bwoba omusonyiye n'omuleka kye kisinga obuki obulungi. Wallahu ta'ala alam. Faddal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Basomesako nti okugatta ibada bintu bisatu birina okwatagana: omuli hukumu, kaifiya wal wakti. Naye ate museera kyekimu ne bagamba mu Ramadhaani mathalan singa ojja nga bali kusaala batandisa okusala tarawih, naye nga gwe isha itona bagisaala, tandika genda ne baana bali okusala tarawih nga basala bbiri we batoola salaamu imukono neyo bbiri, naye awolede bintu bibiri byawukanye. Ekibuuzo ekyokubiri nti Firawuna alina omulimu gwe yakolanga gwonna nga mulungi. Assalamu alaikum. Asokodde mu kiri ekyasoose era ekigambo kyoyogedde nti bintu ki ebyawukanye ebibiri? Anti batugamba nti hukumu, kaifiya ne wakti, okubeera ng'ogatta ibada. Sunna eri farada neraka bbiri kwano ze tusinga osaala then zirinnya. Abaleeta kaida eyo bo balaba nti tetukkirizibwa gatta muntu ng'asaala sunna oli n'abeera nga amweyungako ng'asaala ki farada. Naye ekyo kyalabwako mu bikolwa by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi we yali waali kyalabwako ng'omuntu asaala sunna naye ng'amugoberedde waki farada. Hadithi ya Muadh ibn Jabal. Muadh ibn Jabal yasalanga ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat al-isha, isha al-akhir. Tutegezamu isha al-akhir, ategezamu isha enesimbayo. Nabbi yasazanga Muadh ibn Jabal ng'amusaaza essola ya isha'i. Bwe yamalanga okumusaza ate nga Muadh ate nga ye imaamu w'abantu beewuwe. Ekyo weekiri mu bujulizi obusukka ku bumu nga kikkirizibwa omuntu bw'abeerako n'essola gye yasadde awantu nga ya farada, n'asanga mu muzikiti wano wasadde waka ewuwo n'osaala subuhi, ogenda okujja ku masigidi osanga basaala nga bali mu jjama. Ojja wano masigidi n'osaala nabo eri gye wasaalidde ewaka nebeera fi haqqika sunna. Olwo hadithi yakiriita bwekyo, kiri kye wasadde naafila, kino kyosanze mu muzikiti neefuuka ki farada. Kati Muadhi gye yasaalanga ne Nabbi yali ya farada, kuba tekikkirizibwa muntu kusaala farada mmeka? Bbiri. Si nkola ya Nabbi waffe Muhammad
olina gunjulawo embeera nga ye asaala faradha 2 asaala ishai 2 asaala eyewaka n'asaala neyawa oba n'asaalira ewalala n'asaala nawano muzikiti laala era kubeera etya eye nkola entuufu gyetwalaba ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati yasaalirangawo nabbi najja n'asaaza n'abantu beewuwe era abawali bonna nga tebeetemyemu baaga nti kiri kyali faradha kino kye yasaazanga abantu ye sunna era nga bwe kyajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'agamba basahaba man yatasaddaqa ala hadha ani asaddaakira ono kitegeeza bamaze dde okukola ki okusaala fi haqqihim sunna ku haqqi yaabwe sunna ate haqqi yoona agenda okusaala ye asaala ki faradha ekyo kyalabwako kino kyomusaddaakidde gwoba osadde naafila nakyewa ate ye abasaala ki abasaala faradha. Kati Muadhi yajjanga ng'asaaza bano ye ng'asaala sunna naye ng'abamugoberedde bonna bakakasiriza ddala nti basaala ki era sahaba bwe yagenda okukompleni yaga nti Muadhi abeera eno n'akeerewa agenda okujja gye tuli ng'obudde bukoze eki naye omusajja n'asimulula n'asaala n'asoma Bakara n'amala n'ayongerako sahaba omu yekyanga n'abuuka mu ssala n'agenda amuwabiri wa mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwe kwava ekigambo kya nabbi kyaga nti afattaanu na anta ya Muadhi ofuuse ekikeme eri abaki eri abantu Muadhi ofuuse ekikeme eri abantu bwe kwava ekigambo ekyo. So abawalimu bajjamu ahkaamu ezitali emu ezitali bbiri istimbaataati zaali mpitirivu mu zo ze bajja mu hadithi eyo bagamba nti yajuuzu salatu liman yatanaffal kikkirizibwa eri omuntu ali ku naafila okubeera ng'akulembera ali ku faradha ng'era bwe kikkirizibwa owa faradha okukulembera owaki owa naafila kyalabwako nga nabbi waffe akikola oba nga kikolebwa mu maaso ge oba nga kikolebwa nga waali n'atakitamwa alaihi salatu wassalam n'okukiragira n'akiragira. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. Obaddeko ekirala kibadde ki Firawuna alaihi laana yali akoze eyakalimu nga kalungi teri kubuusabuusa teriyo muntu yenna okujjako ng'abeerayo n'akaki n'akalungi abeerayo n'akalungi kayinza okuba nga kalungi eri abantu batambula nabo oba eri mukyalawo oba eri abalala nabwe kityo Firawuna naye yalinayo akaki baga nti Firawuna oyo yali kathiru sadaqa yali ayitiriza nnyo okukola ki okuwaayo yali ayitiriza nnyo okukola ki okusaddaaka era abamu ku bawale baga nti yawangaala nnyo newankubadde nga biri mu bigambo by'Isirailiyat yawangaala nnyo obuwangazi obungi Allah bwe yamuwa bwasinziira kuwaayo kwe yakola ki kwe yawangayo naye ala kulli yalinayo akalungi Firawuna naye kamugasala omukaafu ebirungi ne bw'aba akoze byenkana bitya tebisobola mumugasa mu maaso gani obujulizi buli luddawa mama waffe Aisha radiyallahu ta'ala anha yaleeta hadithi nga ntuufu waliwo omusajja omu bali bamuyita Abdullah ibn Jada'an mujahiliya Aisha mufiqihi wo mungi yabuuza nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabgati ya Rasulallah Abdullah ibn Jada'an kana yukri dhaifa wa yatasaddaq wa yu'inu ala yali Abdullah ibn Jada'an mujahiliya nga ayamba abagenyi abatiibwawaza ayamba abali mu bizibu akola ebintu ebiyitirivu nga bw'ava mu lugendo ajja n'asala ensolo abantu ne balya ku nnyama yaga nti hal yuguni dhalik amama Allah ekisobola okubeera nga kimutaasa mu maaso ga Allah nabbi yamugaa nti kalla ya Aisha ekyo tekisobola kumugasa nakati fa innahu lam yaqul yawman min al ayyam omusajja oyo takyogerangako mu nnaku ze zonna ze yawangaala Allahumma ghfir li khati'ati yawma ddin byeyakola ebikyamu ebyokubeera nga bikolera mu bukaafu tagambangako nti Allah bwe mbanga ntuuse mu maaso go nsonyiwa amakulu teyafanga musiraamu oba obusiraamu bukusonyisa byonna. So omukaafu ne bwakola ebifaanana bitya mwebali abakola ebirungi
tasobola kufunamu mu maaso gani wallahu taala alam. Zatufune bibiri tukomaawo. Leka Bakari abantu bawe ku salaamu. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanyi seka malungu kyo bedda mwali mashaallah era bedda abaziga. Fadhali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salaam wa rahmatullah. Sheikh, kibuzo kyange wasomesako nti tuleeta sujudio tuleeta mukwerabira twatwerabire mu sala tuleeta oluvunama naye wawe ekintu ekimbuzabuzaamu baimaamu oluusi ayinza otandika essuula n'agitandika wetandikira wakati nagattawo essuula endala nga taleese basimala otandika eri essuula endala bwajjukira nadda ku ssuula enki eri entuufu kwabadde kulayini kwabadde atambulira. Kati eswala eyo twatumaliriza eswala wano tuleeta oluvunamu olw'okwerabira watululeka. Assalamu alaikum. Sujudu sahwi tutegeezaamu oluvunama lw'okwerabira tulukola olw'ensonga zino wammanga. Ekisookera ddala omuntu okubeera ng'afunye shakka fi sala abuusabuusizza mu sala asalla 3 au 4 oba tusobola okulukola oluvunama lw'okwerabira singa omuntu ayongedde mu sala oba ng'akendezezza muki mu sala ebyo bitusobozesa okubeera nga tuvunama oluvunama lwaki lw'okwerabira. Abafa okusoma kw'omuntu kwasomye mu sala ne yeerabira aya nakyo kireetera omuntu okuvunama oluvunama lw'okwerabira. Bangi bawali bagasi kituufu oba omuntu bw'asoma ne yeerabira yudhakkaru ajjukizibwa amakulu nudhakkiruhu. Omuntu bw'abanga asoma ate kyetukola bakita istiftah era ne nabbi sallallahu alaihi wasallam yakikolako oluusi aya n'asoma nga tezikola ki kisobokera ddala bulungi ne bahufadhu babikola. Era waliwo abamu abakola ensobi mu bakwata obutambi obwo ng'agenda anoonyayo ensobi ya qariya min alqurra anoonyayo ensobi gyakola ki yaleeta ne bagatta ensobi gundi gye yakolera wano enkola si ntuufu. Era abakwata ebintu bino okunoonya ensobi z'abawali mu si kiki yakikola khata n'aleeta Sudaisi bwe yakhtalata mu aya n'akireeta n'aleeta Shuraimu n'aleeta ganaabugattagatta enkola si ki abalala n'atandika n'okisomesaako ekyo n'agifuula topiki ng'alaze omuwalimu olw'okuba yakola ensobi mu kukola ki mu kusoma enkola si yabagunjufu kuba buli muntu abeeramu ensobi ne bwaba afaanana atya abeerako ne byakola ki ebyaso ku muntu Allah yakitonda nga kya buntu. Kati gwokifuula topiki n'otandika okukireeta sheekhe wano yakola ensobi oba oliko ekikyamu kubanga nga bw'olina amaaso ne banno balina amaki amaaso era ensobi bajja zikola ki. Kati kyetubaddeko tubadde ku nsonga ekwatagana n'omuntu okubanga asoma aya nastaftihu lahu tumujjukiza asomye aya nakhtalata ne zimubula gw'omujjukiza eyo yennyini aya gyakoze eki. Singa aya emulemerera ssuula n'emulemerera n'agendako mu ssuula endala n'akomawo avunname sujudu sahwi bangi mbawoli mbaga atavunnama kubanga ekyo tekivunnamisa ki sujudu sahwi. Allah yagamba nti fakarau ma tayassara min alquran oli asoma kimwanguyiridde mu ki Qur'ani wallahu ta'ala alam. Bw'owulira nga bikuzitoyeeko komaawo kiba kitegeeza ekyo ekikwanguyidde mu ki Qur'ani wal ilmu inda Allah. Barakallahu fi. Naam. Singa omuntu yeerabizibwa mu ssola
mu kifo ky'okwogera ekigambo ekibadde kirina okugenda awantu n'ayogerawo kirala akkirizibwa okuvunama sujudu sahawi olw'ekigambo ekyo. Mathalan atuwadde ekyokulabirako Allahu akbaru fakhtalata alayhi ne kimutabukako mu kifo ky'okuvaayo naga nti samia Allahu liman hamida naga Allahu akbar, aleeta sujudu sahawi. Ekyakireeterako sujudu sahawi tugamba nti ekyo takireeterako ki sujudu sahawi. Lwaki takireeterako sujudu sahawi? Olw'ensonga nti kino ekigambo kyaga nti Allahu akbar, bagamba n'abawalimu bwe batyo baali bakireeta walingawo kigambo Allahu akbar, walingawo kigambo ki? Mu bantu abaleta kisa ya Abubakari bagamba nti kyaliwo ekigambo ekyo. Abubakari Siddiq abayingira mu masjidi yasanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam ali ku mavivi n'atendereza Allah. Kati Nabbi bwayimuka bw'ati agamba nti samia Allahu liman hamida, Allah awulidde omuddu amukola ki? Amutendereza. Okuva olwo nekifuuka nga yesunna. Kati ono aba akyusiza n'akola badil, naye ekituufu kiri nti tavunama sujudu ki? Sujudu sahwi. Wallahu ta'ala alam. Naye waliwo abalaba bawalimu tyavunama sujudu sahwi. Olw'ebyo tuyinza obutawakanya era ekigambo kyabwe tukiwa ekiki? Ekitiibwa. Barakallahu fiikum. Tukomaawo ndowooza. Faddal. Sheikh, singa mbeera nga nameesinze dhuhuri nenzija nga asuli eyimiriddewo nengenda nabo mu jama, mba nsadde jama ki? Kubanga mba nina okusooka okusala dhuhuri ndyoke nyimirire asuli. Ddamu mpulirewo ekitandikidde. Singa wabadde wasadde, singa mba nga nameesinze dhuhuri, wameesinze dhuhuri asaagisadde nenzija nga jama eyimiriddewo nenjagala nyimirire nabo mu jama nentambula nabo eya asiri, mba nsadde swalaki. Ekituufu kiri nti innamal a'malu binniyat, emirimu gyonna Allah atunuulira ki? Mulimu. Wabula tubuuze nti omuntu teyasadde asiri oba osadde swalaki gy'oba onuyiridde, ate si nze mba ngikoze eki? Nze mba ngirabye, niya sobola gitunulamu eyo. Naye singa omuntu teyasadde dhuhuri bwekityo bwe kyalibadde n'asanga nga basaala ki? Asiri, asaale swala ki gy'aba atandikirako? Tugamba atandikire ku dhuhuri. Bweyingira mu swala naye na niya yaki? Ya dhuhuri, yadde nga bano basaala ki? Asiri. Ono kyabadde ayogera mu byabadde ayogera. Sheikh, awo wenyini kati jama mba nsadde yaki? Jama oba osadde ya dhuhuri ggwe, bali bo basadde ya asiri, gwe oba osadde dhuhuri. Wabula bali bo basadde ki? Kisobokera ddala bulungi. Ikhtilaafi nniya mu ibaada etya emu kisobokera ddala bulungi. Olaba kikyuka nga oli asaala na tarawihi ye nga onaasaala nabo jama naye nga niya yaki? Ya isha. Omwalimu ono yakyogeddeko nga atandika ebigambo. Barakallahu fiik. Empeera ze jama zifuna butuufu nnyo azifuna. Ebbanga lyamala nga asadde nabo muki? Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyawula yaga nti salatul jamaa afdalu min salati lfadhi, essala y'ejjama esinga essala y'omuntu gy'asadde atya? Bi 27 daraja, amadaala 20 mu meka? Riwaya endala yaga nti bi 25 daraja, amadaala 20 mu ameka? Ati abafunye empeera z'ejjama. Wallahu ta'ala alam. هذا وصلى الله وسلم وبارك. يا لوين كذا ان شاء الله.
Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashe ku nsonga gye tubaddeko eya musiraamu gyayogeddeko ey'enniya dhuhuri ne asiri, omusiraamu yambuuza ekibuuzo nga ŋŋamba nti oba yali yeebuuza ŋŋamba nti eyo enkola ye mu kuyiriba kuno kwayiriba nga dhuhuri oluusi agireka n'agera wano mu asiri najja n'asikeera akabbiri ku dhuhuri n'asika n'ebbiri ku asiri, si musaafiri si ki, naye nga yeyo enkola ŋŋamba nze bwentyo mbadde mbikola mbalanga obudde bundese ne ŋŋamba dhuhuri njagisalira ddala ku ki, ku asiri. Ye n'aleeta zino ebbiri ku dhuhuri n'aleeta n'ebbiri n'agamba nti kati yamaze okukola ki, okubeera nti azigatta. Barakallahu fikum. Siraamu akole tawuba olw'ensonga bbiri, okukola ekintu nga takikoledde kumanya kyekisookera ddala. Wekitibwa Allah tabaraka wa taala yagaa nti faalamu annahu la ilaha illahu, la ilaha illallah. Omuntu buli waba akola ekintu atandike nga kusooka kumanya nga tannaba kwogera kigambo yadde okukola ki, okukola. Omuntu bwabanga si musaafiri tagatta sola ng'azikendeezezzaako, wabula akkirizibwa okugatta bw'abanga takendeezezza ku ki, sola. Kiddamu omuntu bw'abanga si mutambuzi takkirizibwa kusala ku sola ng'azigatta, wabula akkirizibwa okuzigatta nga zikoze eki, nga zijjudde. Akati muganda waffe oyo tumugamba nti ekikolwa kyakikomye, sola zisaale nga ki, okuyiriba tuyiriba naye Allah asigalawo. Tukola ebintu byonna bye tukola netuukiriza ekyo Allah kye yakugamba okukola ki, era eyo haqqullahi ala al-abid an yabuduuhu wala yushiriku bihi shay'a, kusinza Allah ng'ojjuza ebyo bye yakulagira omusinza nabyo obutamugattako, naye okukendeeza mu ibaada kya bulabe nga Allah bwe yazitulagira gwe n'obeera nga togituukiriza kyabuki, kya bulabe. Essala bwebanga esaali Allah tabaraka wa taala yagiwa nabbi Muhammad ku mutuuze nga tusaala nnyanya, tukugamba saala mmeka? Satu. Saala mmeka? Satu. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. هذا وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا وآذاننا أبدا ما أبقيتنا. اللهم اجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. لا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم لا تجعل